السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي النذير ظفر الله. ما اسمك؟ اسمي حميدة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ جنسيتي رواندية. اللهم بارك. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة التميز. في مدرسة التميز. في أي فصل تدرسين؟ أدرس في فصل الرابع الابتدائي. تدرس في الفصل الرابع الابتدائي. ممتاز. تفضلي يا حميد. مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ennaku z'omwezi ziri mwenda mwezi gwa kutaano omwaka 2045 tubuzaayo emyezi 3 egijjudde nga guno ogujjeeko gwe tutambuddeko ennaku 9 tutuuke mwezi gwa Ramadhan gwe tusaba Allah w'ekitiibwa tutuusemu ya Rabbi. Nga bulijjo sobola kukoowa kujjukiza kutenderezanga nnyo yatandikawo nsi eno, ataakoma kugitandikawo yatandikawo byonna ebitaliiye. Buli kitaliiye kitonde kye kye yeetandikirawo. Olutandiko olwasookera ddala n'aseetinga ennyingi wala n'enzaalukuka ya buli kitonde kye, era bikyayingiwala bikyazaalukuka, nga mbizaalukuka mbiyingiwala n'abantu mwebali. Nagamba kankuddemu abantu batandikawo bye batandikawo byagwa. Makampani ga radio tukuze waliwo basembuule, twalabanga radio bazitanga Sound Solo, ne companies nyingi agitandise bwafa naye eggalawo. Byonna byatandikawo omutozi w'ebitonde byonna bikyatambula. Kano kantebenkeza buli kitonde kye kyonna ekiramu ekissa yakitegekera byonna ebyetaagisa mu byokulya, mu byokunywa, byonna ebyetaagisa, byonna ebyetaagisa. Natusetingira ensi nga mwaliiro n'agyalira bulungi nnyo, natutegekera bwe tunaawangaalira. Yateekateeka ebyokulya bya buli bantu okusinziira ku wa wabatadde. Mbinewunyisa sizoni eno gye tulimu yatutegekeramu enseenene. Enseenene biwuka. Kikutya kyabyo n'okitwalira Omwarabu takuwa yadde ekinusu kya Uganda. Omwarabu n'omutwalira ekikutya ky'enseenene takuwa yadde eky'ebitaano. Zivundirawo. Omala zisula ku munna Uganda n'omusabazi oyagala. Biwuka. Biwuka. Ayina obuyinza Allah. Ebiwuka ebyo Allah yatumma birunda, okulunda yakugaana. Oba tetwagala. Nsasira ntebereze butebereza. Alabika yamanya nti bibako byakulunda bandi bitujjeeko. Waliwo abagezigezi. Yasin, mwandi birunze? Singa bani ababirunda? Owange. Futuka ebigambo. Biwuka. Ebiwuka bye tunaalya okubiruna n'akugaana. Bye tutaalya babiyita njuki okulunako n'akuta. Science kyali awo kasule. Manji? Science kyata bino birundwe, bino tebirundwa. Allahu akbar. Ebigambo byange bino nsaba obifule entandikwa mbutufu okutenderezanga ennyo. Mbadde ngenda omuyita kagezi mu nnyo naye nkiresi. Tumuyita kagezi mu nnyo. Mugezi obugezi bubwe. Kakati ndowooza mu biwuka bino byateeseteese sizoni eno mummwe ababirya byandibadde bikumala okukakasa nti n'ebyokulya byo byonna weebiri. Kasula byobadde wedalikirira mu byokulya n'ebyokwambala aw'okusula si wekka n'abaana bo.
omulimu gwaffe omukulu ennyo kumutendereza ng'olutendereza lulwe na buli kyetutunuddeko kukijjamu bubaka bumutendereza. Gula enseenene zitwale eka wakati mu kutenda aziteeseteese wawunye ziwoomera ggwe si buli muntu. Mwarabu tezimuwoomera, omuzungu tezimuwoomera, ate nga kyekituufu zo ziwooma ku ggwe. Allahu akbar. Buli bantu batadde abategekera ebyabwe. Waliwo yategekera emmese tobalabangako. Allahu akbar. Nga tesala balabira ddala ebyoku zetukuliddemu. Allahu akbar. Nga ebyokulya ebimu ku byokulya byabwe mmese. Twakyazibwako Mwarabu lumu ekijolo kye yatugabula nze emmere katono enneme, embuzi bagireeta n'omutwe gwayo, nyina mukwano gwange yali anenyanye Khalid namusokoleramu obwongo n'abumumpeera. Khalid namukuba eriiso era bo tobanyonyola nti oli yatugabudde embuzi nnamba ng'ezze teriiko mutwe ewaabwe embuzi teba nnamba. Nagikunyulamu eriiso nalikuba mu ttama nempulira nga njagala kunaaba mu ngalo. Era ye programu yesinga yatambulira wano ku mutwe nga si musajja. Kasule walyako mutwe abalala munene n'ebigere by'enkoko eryalla nga si bibi. Kigambo kyange kino yateekateeka abantu n'abategekera we banaawangalira n'abaterawo n'ebyokulya byabwe n'abibawoomeseza. Mwana ngeri yabaawo mwerwe emisota era nga banyemezako omusaabazi omu bali bagenda Congo nga bwe muli enseenene ye yalina ekiveera ky'ebisaanyi bye ebiramu. Kati atereka nga bw'otereka enseenene zo nja kuliirako mu kkubo bisaanyi biramu tulo tumukwata mu kkubo byatandika okuva biwalampa neiba. Endulu neiba ze yasimbula basi yayimirira. Ono bagenda omumuwawamula ebyokulya bye bibunye munne yabwejjanga kimuba nga buli olw'ovuyoveni oluyunga enaagaayo olw'oveni ebbali lubweru naye ng'okwomera kwalimu yeewuunyamu. Ye yateekateeka byonna omutonzi waffe. Nkwegayiridde mu byo baweraliikirira ebyokulya byo bijjeemu tuseemu ki n'ebyokunywa byo bireke n'ebyokwambala. Tuli mu ngoye ng'oba bakazambala ffe tuli baakumeka ng'essaati erina gye yasooka bwe yafuluma bwetyo omujamani n'agissaako n'agikalakata emyezi gye 6 ne bagigolola ne bagyoza bulungi nnyo ne bagireetera Kasule. Kati ate ng'eveewa Kasule egenda Kalamojja eri akyagirinze essaati eno. Allahu akbar. Abange tumutendereze nnyo eyatandikawo ensi eno. Bingi bw'obiwa obudde n'ebirowoozo ofunangayo akadde akaga nti subhanallah yayawuka ne yatonda ebitonde byonna. Engoye ze twambala yatondayo obusaanyi bulina gye bulundwa nga buli lwe bulya bye bulidde bufuluma wuzi. La ilaha illallah. Busaanyi nga babuliisa bye babuliisizza ne bufuluma. Oba wabiwulirako bino kasaanyi nga kafuluma wuzi mundomo kabamu na byuma ki ebikubakuba bino byekalidde emmanju eri wuzi ze ziba zivaayo. Nsika birowoozo byonna byange kutenderezanga nnyini nsi
atakomye ku ebyo byokka eyasetinga okukya kw'obudde n'okuziba kwabwo, eyasetinga ddi enkuba lw'eneetonnya ddi lwetaatonnya, n'asetinga w'eneetonnya ne byeneekolawo. Asetinze enkuba etonye ne weegenda okutonnya n'amerusawo. Yekka yatendwa n'amatenda amajjuvu, yekka yatendwa n'amatenda amalungi ameereere, yekka yalina ebitende by'olubeerera. Okumutenderezaako bwe bulamu obulungi mu nsi. Pressure ekuttira bwereere. Alladhina amanu, ddala ddala bakkiririza mu bwomu bwe yabatonda, watatma'innu qulubuhum bidhikirillah, emitima gyabwe gikkakkana gitebenkera, bebaka ku tulo, balya kamere, bagejja na kutendereza mutonzi waabwe. Ala bidhikirillah, ekituufu buli lw'okwekwatako, tatma'innu alqulubu, embeera agikkakkanya. Nzikiriza njozeyoze wenna afuna eyafunye eyakadde akatunuddeko mu Qur'an. Oli wa bbeeyi nnyo, oli wa bbeeyi nnyo wenna eyatunuddeko mu Qur'ani. Wallahi tasobola kukwenkana atannagitunulamu, atajja gitunulamu, okutuusa nga naye agitunuddemu. Bw'ataagitunulemu wallahi wonooyita ku lunaku lw'enkomo tagenda kulabawo, yeetaaga okwozaayoza. Nsaba Allah akikuumire. Naawe ali mu yasaru na nkwegayiridde tojjaako kigere, bingi bijja kukutawaanya, nywera. Nkozaayoza olwozaayoza lulwo. Nywera, nywera, nywera. Ebyo twetaaga mu nsi, twetaaga Qur'ani. Mulaini yakutendereza mutonzi waffe, twetaaga Qur'ani. Nkwegayiridde nga muganda osala amagezi gonna oyiga okusoma Qur'ani. Kasula obulamu tebuliiyo, bw'omusiraamu atamanyi kusoma Qur'ani tebuliiyo. Nomalako omwaka mulema kasule, ng'essula ze watandika nazo omwaka. Saidi eno endala tuli mwezi gwa 11 ze twatandika nazo omwaka era ze tuyina. Ensoma yennyini era gye tuyinawo. Kansubira nti oyo taliiwo wano, ng'essula ze yatandika nazo omwaka era ntaliiwo, tomulumiriza. Tasobola kubaawo wano. Siya mbonga yatandika omwaka nga tamanyi yasaru nambwera nakati emyezi 11 era nga tanna. Amma mwe mbozaayoza, saba Allah abanyweze ya Rabbi. Baganda bange fe abanafunafu mbegayiridde kasule tukozese ekigambo ky'omusiraamu ono ategere kye tumugamba. Wallahi nsaba Allah nsaasire, kubanga ndi mugagga nandibasasudde ssente, nandibatadde ku mwezi nga buli asoma Qur'an, buli alinawo darasa ya Qur'an jangu ofuna omusaala gwo. Twandibasasudde mbutuufu ani munayi bayinza okujja kasule, bayinza okuwera ku musaala muwera naawe kuye manne nekino kankyogere nga atagendedde Seka Faisal atalina za yasaru n'oyo yandabe nga nvudde wano wali wabweru gwe wali za yasaru natoziyina jangu mwazinyi Yasin atalina za yasaru ajje nze nja kukwata mu nsawo ate sinze kitaawe jangu ondabe kati oseka ki bane Qur'ani bino byonna bane si kubala ata kyekituufu Seka nozibyo onaku nonna ne luziba ng'obadde busy n'enkya twava ku lwakuna paka n'olwalero nga si yasaru na si Qur'ani. Kati bwe teba yasaru na bwe teba Qur'ani ki mu bifo bya bino Yasini tuteekewo ki? Twasanga mpapula z'amawulire naawe ate Seka tuteekewo ki? Tweyambe twekubagize twekumeekume. Si yasaru na si Qur'ani kuva lwakuna lipaka olwaliro waliwo kyawo ki? Tutebenkere nkyane kino kyogera yadde mpulira kinsiiwa banne kasita tubibagambye kubeera kyekituufu tubye ne bannange
azaatuulako wansi waffe akabanga kale singa watandikirawo luliwe singa kati ali luddawa nyera n'olwaleero era abantu beetegefu tebajja gwe lokompoka oyo bwatyo ffe twammanyiira watandika tewali buzibu ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala tubijjanga ku lulimi njozayozera mu mbeera ey'enjawulo wenne yasibye olwokuna olwaleero allah akikuwemu obulungi allah akikuwemu obulungi wallahi gwe atakimanyi bangi twasiibye tetumanyi kyekitegeeza n'abataasibye nabo tebamanyi kyekitegeeza kulya lwakuna nensabanga mukwano gwo muganda Yasini tukome leero mande yo tuzibirire teeka kisoboka kuba twali tukirabyeko mwezi mulamba seka walyamu mulamanzani yagwe kisoboka kasule walyamu nono okujjukira tajjukira gwe walyamu batuba mwezi mulamba kati olunaku lumu twebaze nnyo omutonzi waffe obulamu akyabutuwadde kasule bulikya nga ddalasa weeri nga toliiwo luliba lwakuna olwaleero nga tuzze kusoma nga kasule twamuziika ku mmande ddalasa eno ejja kuwusaamu omwezi ng'ogu nga badde asomesa ye yafudde nga bwe tuteekateeka sekatwaha kakandi akaseera ko kasule olowooza ki ku lunaku lwoliva mu nsi seeka ofunayo akadde ndi buliba bwe buti nga nafudde Imam Abdul Shakur tujja kujja no tusale dhuri yaffe nga talina muyadde akabuzeemu Allahumma nga toliiwo bakati Bagadafi tebaliiwo nenje bali naye Allah nsasirire mukwano gwange Imam Faruq Allah musonyiwe Faruq tasadde dhuri taliiwo yafa si ye kane taata wange mzee Mswahili tasadde dhuri si ye kaseka mzaata teyasadde na subuhi saka faiswani go asadde subuhi sentamu oyo yali mukwano nnyo gwa seka sekimpi nnyo sekimpi teyasadde magaribi yasadde isha seka faiswani olowooza ki ku lunaku lwoliva mu nsi mulimu oluwa obudde muzei Rashid kyekikujja mu magezi fiizi nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam akthiru mukisusse min dhikri hadhi min ladhat ekyokulowoozanga ku mukaaya w'ebiwooma mukisusse hadithi wansi gyekoma natuga nti la yudhkaru fi qalilin teri yaltu ajjukira lunaku olwo ng'ayina sente ntono illa kathara okujjako nga ziyinjiwala agaggawalirawo nga lumu buli lwolowooza ennyo ku lunaku olwo ne bwoba olinamu omutwalo giwera 5 wala yuzkaru fi kathirin nga bweteri lyalowooza kaddaako nga mugagga muzibu illa kalala okujjako nga zikendeera zeeveera seeka masjidi eno bwali balla bwakisazeewo ffe tugenda kufuna kakosita Yasini tujje tuziike so nga ate ne chanse z'obutajja ziri waggulu kyekituufu seeka Allahumma n'olumu tutegeera byaggwa ono yajja nandoga ndi musiraamu ono gwe tubadde tugira naye twamuziika lwakubiri twamuziika lwa mukaaga nga kibambi nga kibi okumala essaawa 2 nga tuliko nga kibi tetulina byakolo tuyita basiru mbyogera mbikakasa seka Faiswali wallahi kigambo kufa ku muyafudde asigala yafa eno mbasigadde kiwona ku mukyala wo okufa kiwona bulamu ne butambula mukyala Faruku yafumbirwa yazaala namulabako jjuuza
yazaala obulamu butambula. Kati nedda kati lwaki tazaala mulala? Ye yafa asigala yafa. Bano bakaaba nga wakafa ne mukuziika wonna nga bonna bansinkanira emyezi 5 omusanga ali lubuto. Yino mukonako ndi omugenzi yalukeleka nalwoba. Wanji? No Abdul Karim nswaza lugudo bamututte. Mashallah Allah bateri mubaraka. Bino bitegeeza ki? Baseko obulamu Allah kyabutuwadde. Seka Faisal onsigiranga ekifaananyi mu kiseera nga bakimye swala. Seka Faisal waliwo batagenda kukima swala. Batuga nti bane mugana ife mumulete tutegeeza abalondu bane tugenda kusaalira muganda ffe tugenda kusaalira muganda ffe. Abadde babanja Kasule mulabe ono sebo jangu wano bakulabe Kasule n'amabanja tujja gasasula. La ilaha illallah. Teri yali sala dhuhuri agateko yakubiri nga yo yiyo. Ate kyalla yatuyamba buyambi kuba twandisadde dhuhuri mmeka. Wando zeraffe nanga bwe tumazera twandibadde nakati twazeemu. Kuba kati nyina ye yajjajjange Allah gye yankuliza nyina ye muzee Muswahili singa nkyali mu dhuhuri. Sala kebibyo nga bikyasoboka. Tumwebaze Allah. Seka gwe bikutuddemu byanfuna. Abantu ebibatuddemu biri ku bulamu wakati mbulumi. Kansa. Mvubuka omwekalule yesuula mu kidiba. Bamwekebejja sikaani. Dokita agenda okumugirayo. Gasooka kumutunuulira nga ng'olabye. Amuza musawo kiki? Oba ogenda kukola otya? Namugirayo ekipalati nga ono kansa ali ku stage ya 4. Imam Abdul Shakur nga bamujjidde ekipalati ekyalowooza ku baana okuddayo okusoma. Toyina wakuluma. Mbakakasa ndi maaso wallahi fe batalina watuluma ffe tetumanyi kyekitegeeza. Kye bayita obulwadde. Gwe abaana obayina kati ate ka physical olabanga ekikulu. Kasule gwe alina omwana tomanyi kye bayita mwana paka ng'otuddeko n'atamuyina nakunyonyola kye bayita omwana ate gwe gw'oyina. Nfunza byonna omutonzi waffe atuwadde okuba abasiraamu. Seka Faisal nkwegayiridde kaaba mpola ate nga n'ekikabya nakyo sikimanyi kuba n'empola tu. Kasule owulira otya ng'otambula ova mu banno gw'ojja kusaala gwe muli owulira otya? Seka Faisal gwani ku kizimbe kyammwe Allah alonzeeko abantu abawera 10 bawadde dhuhuri eno. Seka Faisal ku kizimbe kyammwe nnyini kizimbe yasadde sube. Owulira otya Kasule owulira otya nga tusimbira ntugenda kusaala gamba nti mpulira bubi nnyo kuba omusajja aluddeko. Waliwo ayinza obitugamba ne tuyimirira mulaka esooka n'eyokubiri ne tutoola salama muli ng'owulira otya? Ina ebizibu bingi. Nkwegayiridde nga muganda wo chansi y'obulamu etwetaaza dhuhuri ffenna n'omukulembeze w'eggwanga ne Ssaabasajja ne Putini ne Zelenski simanyi Zelenski. Chansi y'obulamu etwetaaza gwe kino ky'obaddeko. Ba Joe Biden akakisa k'obulamu katwetaaza bino akakisa k'obulamu katwetaaza kutuulako wano we tutudde. Bameka Trump ali mu ddalasa. Abayi Joe Biden bakatola salamu nabo. Charles King wa Bungereza Seka yasadde subwe nyina yafaji sadde. Seka kye kikutuddemu okutuuka okulowoozesa nti olina ebizibu bingi. Mu suratu Nisa 24 Allah tukanti waman ya'mal minas salihati
yekka aneekwata ku mirimu emituufu nga zuhuri, yekka aneekwata ku mirimu emituufu ng'okusiiba olwokuna, yekka aneekwata ku mirimu emituufu ng'okutunako mu Qur'ani, yekka aneekwata ku mirimu emituufu ng'okukwatako mu nsawo olukwata luno. Wa huwa mu'minun, nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we miteeko emeka. Fa ulaika yadkhuluna aljanna, be bagenda okuyingira ejjanna. Seka tumenye listi yaabo: Trump mwali, Joe Biden, Putin, owa China, ani Zinping, ani sekwayagala ki? Essanyu ly'oluubirira mu nsi muno okufunamu lya kiseera, lyerekerezeka. Lya kiseera ate lyerekerezeka. Seeka okuva mu bupangisa omuntu azimbe ku maka agalina compound, omuntu atuleko mu buti ebweru, nga mu nsonda waliwo swimming pool, nga n'obwana bwo buli wali, buli mwana n'akagaali ke n'emmoroka yaabwe bajja ku ssomero. Bya kiseera naawe, babiina tebakyabiina. Bali bakulembeze ba Zaire eyedda, bamuyitanga Mobutu. Yabiina byolowooza byoyagala kati n'okusingawo yabiina, akyabirina. Abaana be babirimu, bakyabirimu. Seeka bya kiseera, bya kiseera. Gwe lwaki oyagadde bino ebyekiseera? Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Atubuuza Allah, babange muliko ki? Essanyu ery'ekiseera liba tutta nnyo ebirowoozo. Wa tadharuna al-akhira, ate ery'olubeerera si bye muliko. Bal tuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Lwaki musoosowaza nnyo lino essanyu lyotonnafuna likutuddemu omuntu alabye n'obupangisa, ntambuza ebigere ekimala, simanyi nange kanfune kuzabapangisa. Bya kiseera seeka, twabyogererawo ne leka tubiddemu. Nnyini kizimbe kino tokimuwa myaka amalala 5, si kikye seeka. Ate nga bwe kisobola obutaba na ky'abaana be mu myaka ameka? 5, si byabo. Kati gwolowooza yakifunamu biki byali bakyafunamu akyaganyulwamu? Mukadde kano ebyali ebizimbe bya Sebaana bisoma mannya ge, ne bwe biba bisoma mannya ge tebisa ku akawunti ye, ne bwe biba bisa ku eryo yali akawunti ye si yazijjayo. Yonna envaayo gye zivaayo talina wazifuniramu. Seeka essanyu ly'ensi lyotonnafuna lya kiseera, sala pressure, lya kiseera, ligumiikirizika, lyerekerezeka. N'ebizibu ebitutuddemu nabyo bya kiseera seeka, bigumiikirizika. Wali we tuddako wallahi wewali essanyu literekerezeka, wewali ebizibu bitagumiikirizika. Waman ya'mal min as-salihat, yenna aneekwata ku mirimu emituufu, min dhakarin aw untha, bere mwami oba mukyala, wa huwa mu'minun, nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi emiteeko giri 3, fa ulaika yadkhuluna aljanna, abo be bagenda okuyingira ejjanna. Tusaba Allah tuteekemu abo ya Rabbi. Nkwegayiridde awo wennyini tusunsule buli kalimu seeka tukeekwateko. Kendeeza empale yeekomawo. Lwaki esukka obukongovule? Wallahi zambi. Empale okusukka akakongovule zambi. Empale ogikendeeza oba ekkanzu nebeera waggulu akakongovule mulimu mulungi. Bwe tuba tufuluma wali tunulira empale yo tompita ogimanyi. Seeka kyetaagisa ki? Nendoza n'oyo oba tumuyite tumuwe ezinakezikendeeza ajje. Kasule agambye ndi wenna ayina ng'ezikendeeza ku lugoye ze zikutawanyiza. Laba Kasule, jangu olabe Kasule. Seeka kyetaagisa ki? Nga baga nti yenna yettanira buli kalimu kakakasa nti kaliko ejjana, nga mwami oba mukyala nga yakkiririza mu bwombwe ya mutonde emiteeko giri 3 ayina ejjana. Seeka empale ejjana ekyagaanyi. Seeka oligumiikiriza kana akengoye ekko ogendeyokko.
seka twekoneyo ke week zengoye tewali buzibu buli kalimu akalungi mu mirimu egyo emirungi mulimu ogwe engoye olugoye terukkaana okusukka akakongovule seka wano ku nsi twayitirawo buyitizi seka no twayisewo ko twanonyeewo kimu ku bibiri twanonyeewo ejja n'oba omuliro kasule twekonyeeko wano ku duniya nga tunonyeewo kimu ku bimeka tojje tupiikingewo ejja n'oba omuliro wano ku nsi twayitiddewo ko buyitizi kyovala tuli mu lugendo olw'ennyonnyola obulungi ennyo kusaidi yabafumiitiriza abdusakulu kyaliko ekiseera nga tolina kirevu olugendo laba we lukutuusiza ate n'envi zijja olugendo lututwala kiseera kituuka seeka nga tokyajjukira oba muno esapatu ya bbulu oba muno myufu seeka ekiseera kijja nga olugendo lukukunguza oba wasenyeza oba tewasenyeza kituuka ekiseera seeka olugendo nga lukufunzizza obulako katono nnyo okusitula nga neekato kyavaayo nze ijaberi bidandisali gyali eka Moses Ali Alhaji Moses Ali gyali eka Kintu Musoke gyali eka owekitiba giri bati Bukenya ali ludda eka Specioza alika owekitiba Sekandi yaliko vice president gyali eka ate nga bangi bolaba bayolekedde eka bwe bana bakyana wakakisa wano eyakaba sipiika emabega kaawo ndaba nga adde eka tatere kutuuka sekafaisole mwenyaki kasula la kuŋŋaanya eyali omusomesa waffe mu ddalasa nga nti gyali uwa nti nabweru kasule la ilaha illallah owangalira nabweru notolinyako bwayisa okumala omwaka ng'ekinene nnyo ova mu nnyumba nojja mu ddiiraawo nojjako mu kashedya nga waliwo nakatebe ko bakateekawo khalidina fiiha katebe kaji yasini mumutwalire kyayi nowayita muno ne bino okuvaawo okuddayo mu ddiiro na buliri wallahi owangalirawo akaseera katuuka nga maiti yebeeyolekera mu kyalo kye tuba tuzzaako olugendo lw'ennyonnyola wano twayitawo ko buyisi kunonawo ekimu ku bimeka twanonawo ki oba ki twanonawo omuliro bajjana kakati nnooza kyekiseera abafuziza omuliro gwabwe nga bagutwala tubaleke nfunza ebigambo byange na bukulu bwa kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde kyekigambo la ilaha illallah ekisookera ddala mu bukulu bw'ekigambo kino mu bukulu bw'obukkiriza buno hiya a'dham arkanu ddiini y'empagi y'eddiini eya wakati mu nsiisira esigadde kwe zinywerera weetali tewali ddiini awatali bukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde emiteeko esatu tewali ddiini busiraamu laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi aya 17 suratul Baqara si kyekikulu ennyo ekisookerwako wajja otunudde ng'osaala sinna wajja otunudde ekikulu ekisookerwako ddala si kusaala si kusiiba walakina albirra man amana billah ekisookerwako nga yempaji esingayo obukulu muntu kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi w'emiteeko emeka esatu hadithi ya Abdullah ibn Umar nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam nti bunya al-islamu ala khamsin busiramu muzimbe guyimiridde ku mpaji mmeka ku mpaji 5 yatandika n'empaji gy'oteeka okuwa obudde n'ebirowoozo shahadatun alla ilaha illallah kukakasiriza ddala byonna ebyetaagisa okukakasa mu kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna ya hadithi ya Umar empanvu bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabbi bwabuuzibwa nga Jibril yamubuuza nti akhbirni anil islami nzitottolera obusiraamu kyeki yamwa nti al islam ekiyitibwa obusiraamu nga tonnayogera ku swala tonnayogera ku siiba tonnayogera ku saddaka antashhada kukakasa ku ntobo y'omutima gwo byonna ebyetaagisa okukakasa kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna
namba 2 mbukulu bwene empaji fahiya diayatul islami obusiraamu ekikulu ennyo kyebukowola abantu bajje gye kiri kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi waabwe. waman ahsanu qawlan suratu fusilat aya 32 waman ahsanu qawlan ng'ani ayogedde ebigambo ebyebbeeyi ebyomuwendo ebyenkana mimman daa ila llah okwenkana oyo akoodde abantu bazza eri eyabatonda wa amila salihan ye yennyini ne yeekwata ku mirimu emituufu nga tanyomye mulimo gwonna wa qaala innani minal muslimin nakkiriza neyewaako obujulizi mu banne nti nze ndi mu abo abaakwasa obulamu bwabwe bwonna omutonzi waabwe. Obusiraamu byonna bikwasaani akoluzungu kantuuka wala. Islam is the total submission to the will. Toto y'obulamu bwo yonna gikwata n'ogisubmitingayo. Kasule bano bansongooza ddala olwo tuba basiraamu. Kasule twakwata toto yonna ne tuvuga ndi ng'omanyi wangi nze bya mirimu gyange baana kusoma bufumbo nva mbupangisa musajja aluddeko oba avaako twambala engalo oba tetwambala. Bannaluzungu age total submission bwe busiraamu byonna toto bweteba toto kitegeeza oba tonnaba. Kasule bwe tukuba tookyawo mu total submission omusiraamu yaliwa yagenda okuddayo yeetuuze alabe kyabadde yawaayo nekyabadde yasigaza akkirize nti bwe mba mbadde ne bwe tugattagatta twawaayo bitundu tuweze 7. Kasula omalamu amaanyi. Kasula seka twawaayo biwere 7 nga byo twabimulekera ku bulamu bwaffe kale kwe gaganasa tugo. Abdul Aziz twawaayo percentage ki gye twasubmitinga ate go seka ama imamu atusaziza byo twasubmitinga 70 nenda seka 100 twawaayo toto imamu atushakulu toto yonna twagiwaayo percentage kije twa kakati byonna tubijje kufutwa bino bivunanwa kugwe seeka gwe genda osiriikirire obalansinga ebintu byo. Azizi gwe genda ng'omu wesorting omanye percentage gyobadde wasubmitinga ne gyewabadde wasigaza kati neeno gyobadde wasigaza gwe sigalirawo. Seeka weekube firi bano be baddereeva seeka wese firi bakinyonyola batya wese firi wese bano badde wese firi neffe twesimbamu namba egi kyobulabula bukaluba buno moloka esimbiddwamu emu onange jebox oyinza onajojjaabye tetuzaabye kabaseka nga tetunazaabya giragira mangu nnyo gisimbe firi takisi obulamu ffe tubutuddemu nga abasaabaze dereeva mutonzi waffe nziremu obulamu takisi ffe tugituddemu nga abasaabaze dereeva mutonzi waffe yabuvuga walinnya ddi takisi nomala kusaba dereeva pamit seka musaabaze ekyo yagikusabako nti sebo ngenda mpigi sooka ondage ku pamiti yo. Wallahi tuyingira takisi ng'omutima gukuliwamu nga nakuvuga tomumanyira toyagala nakumanya oba ova mwogero kulanga akabavuga kampi kazibu olingiza nga ndi yatule kasula olala eyo ddamu n'ogirinnya luli katuvuga bulungi ekyennaku eno takisi y'obulamu mwe tutudde ng'abasaabaze tunyoolanyola ddereva atubuulire atutwalawa wikyejja seeka ani anyoolanyoolani mutuufu alla ayina ekisa
Allah ayina ekisa. Eno aya muku aya zinkolera eri mu suratul Qamar yana mummeka omwendo ngwera biziddwa nalaga nti wa fis samaa'i rizqukum byonna bitegeeza riziki yammwe yabyesigaliza omutonzi wammwe wama tu'adun na byonna bimulaganyisibwa ebitegeeza ejjana biri gyali. Wa fis samaa'i rizqukum eri omutonzi wammwe yeri byonna bitegeeza riziki yammwe wama tu'adun na byonna bimulaganyisibwa. Aya eddako ekwasa ennaku n'alayira Allah fa wa rabbi samaa'i wal ard mbalayirira nze omutonzi wammwe mbalayirira omutonzi w'eggulu n'ensi innahu la haqqu ekyokubanga riziki yammwe na byonna bitegeeza obulamu bwammwe yabyesigaliza ge mazima mithla ma annakum tantiqun agataliko kubusabusa ng'okwogera kwammwe. Ng'ani alayizaani seka kasule amale kulayira okakase nti ebyokusoma kw'abaana bo ne programu yonna seka amale kulayira obukulu bw'okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde. Obwongo bwange buŋŋamba bwe tunategeera obukulu obundoozi omuntu anaawaayo ebirowoozo bye ku bukkiriza buno ku kigambo la ilaha illallah ku kigambo tawhidi nga tutegedde obukulu bangi bwe twategeera obukulu bw'esswala bwe twategeera obukulu bwa lamanzaani omuntu abigattagatta nga seeka kusiba kwatandise oli mulwadde. Seka Muhammad Nyanzi musajja mukulu tulina we twali n'atunyumiza omuvubuka omugwe yasanga alya mulamanzaani emisana nga seeka byonna wandibikoze ne mulamanzaani olidde kivuga nga nze ndi mulwadde naawe bayayeyayi seeka awulira kimutuddemu najja kisemberera amasonga nti nsaba Allah ow'ekitiibwa yakutonda bw'obanga ddala oli mulwadde Allah ekirwadde kyakiwonya nsaba Allah ow'ekitiibwa yatutonda bw'obanga toli mulwadde Allah akebere mu mawanika g'endwadde zaakunkubira ekirwadde bwoganga tise katendeka nze sini na mulwadde naawe akati ate wulira baseeka byonna bikulu naye teri kikulu kisinga kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde byonna. Seeka tuli ku duniya nga shaitaani efeffetta enzikiriza eyo mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna miteeka esatu temanyi mukyalina anoonya njaga. Shaitaani nayo ekunoonyako eki kusuuza nzikiriza egifeffetta mu buli mugugu kasita egikusobolamu emanya nti oyawedde agenda asaale efeffetta enzikiriza eyo ekyennaku byonna nti ffe begifeffettamu omukyalina bagamba kunjagasi tosaala kukusa ebirala kati ne shaitaani giyiseeko ebirala togiyisaako nzikiriza tugisomosa okugisomosa kwaffe okusookera ddala kusaba Allah byowulira tuwanjaga ihdina sirata almustaqim lyekkuba erisookera ddala bwe tuba bakusomosa nzikiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe ogitwala ku bulamu obuddako tulina kwekwata ye kyakubiri kuyitiriza kumutendereza Qur'ani ogiwa budde ye security yaffe ku nzikiriza yaffe kyakusatu bigambo subhanallah butabita security tuli ku nzikiriza tugisomosa shaitani eginoonya eringa omukyalina anoonya n'entebe wano tutuka waliwo embwa wagirabako bakabera emigugu seeka nga mugenda waggulu wali musooka ne mugiteeka nga musembereyo ne baleeta embwa katani bwebuukabuuka bwewunya buli kanyomero shaitaani temanyi embwa eyo mu kunoonya enzikiriza. Jjukira nti shaitaani gye tulya naye seeka mu lutabaalo oluno yali munnaddiini ku ddala ly'otannatuukako lye tutamanyi nti tulituukako kitegeeza nti kyenoonya ekimanyi n'okusinga bw'okimanyi. Kati ekkubo ly'okwona liririmu kuwanjagira Allah ihdina sirata almustaqim oteekangayo ebirowoozo byo nga tutuusa awo wennyini yadde wonna weetaagisa naye wano yasiini ekigambo kino bwe tuba nga musola ya lwatu imaamu akyogere nga gwe olina wootadde ebirowoozo byo ng'okkiriza nti Allah wange sisomosa nzikiriza kugijja wano gituusa mu maaso go nga tobiriimu. Twebanje Qur'ani lwebanja lwa kusomosa nzikiriza lwebanja lwa Allah tusako sayite kasajja tuddingana ebigambo subhanallah oluddingana
olwina ekigendererwa seeka nzikiriza bw'otogisomosa wano akasajja kakulidde kekagikusuza seeka owedde ate ng'ekyamazima bw'osiriikirira mu mbeera nnyingi akasajja katuyina seeka kasajja seeka tekatuli bulungi sere zino size tuwaddeyo ku lwa Allah ziizino seeka Katikkiro najja wano nga Ssaabasajja amututumyemu zino tetuzimuwa seeka masjidi eno esazeewo kutwala luwalo ono yakyogedde seeka tetutwalayo ebiri seeka faswali tutwalayo ebiri olwo mujja muniguuka ffe nga basaaze ba ne bageza bakkiriza oluwalo olwo dukwata ndoza asikali yabaaniriza byasikali abimalirize seeka bino byonna bitegeeza kasajja njogere kindeke kinyi akasajja katuli bubi seeka Qur'ani ogijjayo akayaye ne kakuleetera otulo seeka mwe tebitera kubatuukako eyo seeka olubikula dakika teziwera 3 akasiru ne mulimu ebinnuma seeka emmanju okimanyi tekakuyinaako buzibu seeka wasumagirirayo koddi eyo kakuleka ne weetaaya seeka mu Qur'ani bwe kaba tekaleese tulo kakuleetera Abdul Azizi gwe mujebaleko ekiriwo kiraba atonemerako yasinira okukakkana seeka akasajja muli kanyomero boogere bitegeeza Qur'ani nga bwe twatandise nabyo akasajja kakuba akama mpola mpola walinga omuntu mutuufu kati nange ku luno kajja kakukakanya mpola mpola si yagisome nnyo olowooza kakubuulirira olubuuliriro seeka migugu tetulinamu ketulinamu akasajja kakuba akama tulina okusalira akabbiri zogobereza wano ku dhuuli ogalewo programu ya dhuuli kajja kukuba akama udde omazeewo bungi nosaliza amagalibi seeka akasajja tekatuli bulungi gwoloza kayinza okutwala bino byonna ng'eri enzikirizayo kagirese fadiayatul islaami obusiraamu kyebukowoola abantu bonna okujja gye kiri kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde byonna 64 suratul an'am bwebaserabidde qul ya ahla alkitabi taalaw ila kalimatin bagambe bonna basoma bayibuli mwe mulina obbayita bajje eri okukkiririza mu bwomu bave ku bitonde bambi bave ku bitonde kyetwagadde mu kino daawa okusookera ddala tetwegoma muntu yenna kujja tusaale naye Ssaabasajja okusaala naffe tekimala His Excellency okusaala naffe tekimala His Excellency w'abaana abavubuka naye era okusaala naye tekimala seeka okweyita swaibu tekimala okweyita swaibu sijje basookera kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde ewali ensonga mukkiriza tukomaawo n'essuula eno wal asiri yalayira buli mulembe gw'abantu gwaliwangaliza ku nsi wal asiri yalayira buli mulembe gw'abantu gwaliwangaliza ku nsi natuga innal insana buli muntu yenna ku mulembe kwonna kwe tulimuwangaliza lafi khusirin ebiri mutwala ebirowoozo bye n'obudde bwe mu by'obugagga byakumusala ebiri mutwala ebirowoozo bye mu by'obufuzi byakumusala ebitwala ebirowoozo bye mu kuweerera abaana be byakumusala illa alladhina okujjako abalisoosowaza okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe emiteeko 3 ne balyoka wa amilu salihat ne bazzaako emirimu gino n'oluvannyuma biri bijja oluvannyuma olwo abaana bajje tubaweerere nga bino bye byakoze bitya tuve mu bupangisa nga bino bye byakulembedde simanyi twambale engule nga bino bye bya illa alladhina amanu okujjako abasoosowazza byonna ebyetagisa mu kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe wa amilu salihat ne bazzaako okusoosowaza byonna ebyetagisa mu mirimu emituufu omutonzi waabwe gyabeetaaza
munsasire ekyempale kino nongere kiremerako seeka kendeeza olugoyi kendeeza olugoyi nziremu kendeeza olugoyi nyongerera atalina sente Kasule jangwe wa Kasule yetabisagidde musinze biri ebyange byasabye seeka olugoyi lukendeeze wakati mu bulumi ne bonosigala nga okaaba naye nga olukendeeze kendeeza empale ekyambalo ky'omusajja tekisukka kakongolvuli bw'abanga ow'ekitiibwa Allah n'ebitonde bye byonna nze ndaba byonna engoye ziri waggulu seeka empale ya Sseggwanga ekweya empale zaayo ziri waggulu naawe ziri nisfu saa siri eri muntu ate ekireva ekijjako kwekiri obadde okimanyi Seeka Faisal nti n'otwoyayoya otwawula okugulu kw'omusajja ku tw'omukyala otwoya tusalafu tukendeeze Seeka otwoyo tusuka kakongovule onatunoonyeza kati Seeka okayana n'obutonde bwate kyekituufu eno statement najulia ku Seeka Abdul Karim sinagitwala buvunanyizibwa jjini kuzuula butuufu bwayo na butali Allah musaasire musajja atto bonna Allah basonyiwe wallahi nze mbimukubinzija ku mutima bonna bali mu kabuli abaali abanafu mu mbeera zonna mu ddiini tebamanya nti birifaanana nga bwe babirimu saba Allah basonyiwe tebamanya nti embeera erifaanana nga bwe bagirimu saba Allah asinzire okwa basonyiwe ya Rabbi yagamba Abdul Karim nti bannaluzungu waliwo dictionary ng'ekigambo trouser bweti bwekinyonnyola a trouser is a male garment from the waist to the ankle wanji is a male garment kyambalo kiba kya mwami from the waist kiva mu kiwato to the ankle paka kakongovule kati ndoze ekisukkawo nabo tebannakifuna nembyo nekikulu Seeka tuzibirire buli kalimu ketusobola okukola tukole tutya tomanyi kalimu kali kutaasa esobola okubanga wallahi mpale eyo enkendeeze nga Allah kwagenda okusinziira nga byonna biweddeyo empale tetwagiregisitalize agende nekati bagenda okwetoola nga nempale nazo musiraamu malayika zigamba obadde oyitawo nekati mukkirize tuyigemu insha Allah naye nga seriously gwalinamu obunafu mu kasente akanazikendeeza Kasule waali nga tannava wano owayasarona naawe jangu nga bwe naggambye Seeka yigamu wamma twayitirawo obuyitizi wano nga tunonyewo ekimu ku bimeka naye Seeka akabanga Allah katuwadde bwojjawo omuliro mu butuufu Allah tusaasire namu imaamu okulwana ennyo kuuma enzikiriza yo mu bwomu bw'omutonzi wo wakati mu kasajja nako kali serious kulwana Seeka kasajja tugezezaako mu bifo ebyenjawulo nga buli we tukona katuyina sina kinnuma nga Seeka butasumagirira manju ate nojja mu Qur'an akasajja Seeka katumbavu butumbavu Seeka osituka ekiro n'ogenda mu kabaketi era akemu neegaana kakulekamu n'akazibiridde mu Seeka kalinga akakulabiriza obulabiriza ke kakutwalayo enogizo Seeka ne bwotegaalamu akasiru kagikugisaako gwe kennyini kasobya omukono Kasule obeewogo olabeka wakawangula onatuganye tulwane ne Seeka gwe tulwana naye toyo Allah tusaasire Imam Abdul Shakur buli omu atuule ekigambo nakigambye Abdul Aziz yebalebale mu kigambo Islam is the total submission today olabe wasubmitinga kyenkanaki wasigazaaki okimalirize tovaawo nga tokimaliriza awo wennyini onoogenda okusitukawo ng'okkiriza nti kati nsiramu sereero toto yonna olwegenze
wallahi buli lwowuliramu kewasigaza kangwiro kazzeeyo fe bangi tussaayo ate nono nayokko paka fiizi olumu tuba wano mu darasa nga byonna bitaddeyo tukabwera ate bimuno landirodi ku dduuka wano yono wani nja kutoba Kasule nja kukwerabira buli kimu kya kiseera essanyu ly'ensi lye tutubagira nalyo no n'essanyu ly'ensi nalyo tutera odiyitaayitamu nno nerikubula seeka essanyu lirimu mwano mu kaseera ng'olya ebyokulya byosinga okwagala by'essanyu ly'ensi kubera nalyo bwe tuliteekaawo ebyokulya gye bifundiikirira nga biwunya oluwunya seeka nga weggalidde wenooyimpaye obirya biwooma mukiseera nga bikenenukamu omala kuyimpawa teweegoma muntu yenna kutunulako oleka yonna tebyo kaseeka olwo liriba lyabadde essanyu nga bifundiki ke kaseera mwazinyi Yasin yigamu tuve wano Qur'ani baseka Qur'ani katutambula obudde bututwala naam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah yatutonda munsi natutegekera tulina okubeera n'ebyokulya byetulina okulya therefore tusale pressure la ilaha illallah baseka webiri seka webiri wa fi samai rizqukum byonna bitegeeza rizqi yammwe yabyesigaliza wama tuadun nejjana yammwe era programu byonna birina fawarabbi samai wal ard yerayira ng'omutonzi w'eggulu n'ensi innahu la haqu gembagamba ge mazima mithla ma annakum tantiqun agatalinamu kubusabusa kwonna ng'okwogera kwammwe Kasule oyinza okundaliza nti njogera oba soogera aba enjogera oba soogera bwe twetaaga tukyogereko naye obukakafu kukwogera kw'omuntu bwe bukakafu Allah bwe yatuwa riziki yo weeri naye era still mutima guli olyaga nti awo ensi yavaawo dda neddawa Imam Ahmad Allah atusaasire naam nga tumaliza Seka Faisal bani mbugenderevu baseke ngoye tuzikendenze si byabatabuliki si byandi basiraamu n'obutonde bwennyini bwe tutunulidde naawe Imamu nakebedde wange simanyi wawakanyiza nange otwoyayo yo twawula okugulu kw'omukyala ku kw'omusajja tetusukka nakwo kakongovule kati seeka okayana na butonde engoye tuzikendeeze ndabyeyo omukono muganange wangi tukisusse okujjukira omukaya kaseera kankosaamu ng'omuntu Kasule nsiga ekifaananyi nga mayiti yange bagireese eka eri awo bwe bezzere waggulu Abdul Shakur muyitewoko n'ebijaketi byammwe tuziikawa nkoowe saameka la ilaha illallah abaye singa okuzika okwange kwabadde kwajjo nakati mwandibadde mukyaliyo enkoowe nandibadde ndiyo nani abaana bange twali wano nammuli natuga nti akola senior foye ekisinga obulungi kyebamugamba kijja kutaataganya ebibuzo kitaawe bwafoyo ye bakole batya bamuleke Kasule tumugambe tumuleke Seka tunamugamba ddi nyoka ali ku kitanda tumubikire tumuleke tunamugamba ddi baseka bino simanyi kyovulaba wano gye tuwunzikira ku saidi yange wakulu nnyo nnyo bino okuva gye twatandikidde newe tuli ojjamu ki oyagala ki Seka essuuka ziri ezi owunzika n'essuuka zo mmeka ne bagabana kanuma
kanuma olumu nkola ne byesandikoze moroka njivuga nenjijebwasi nejireeta mu kibuga nenvugako ebyange ujireeta no kanvugeke abayaye bajja kuoza batuwemu ze batuwa tebagala kumanya ze wajigula ani atuwamu atuwemu ze batuwa naam otwongedde wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah tuli mu lugendo olw'ennyonnyola oluteetaga kunnyonnyola tubadde emyaka 20 agayise ffe tusaba ebitabo kati babisaba ffe myaka 20 ffe tubadde tukulisaayo kati bakulisaayo ani kati bakuyita taata dadi osenvudde senvudde mutabani wali ku P7 aga nti vaawo nzija kyategeeza weeyongereyo kuba naye waliwo abamutwalaganya naawe alina kutu baseeka yiga museeka wa alaikum salam wa rahmatullahi baseeka seeka kyayizeemu obulamu buno bwa kiseera waliwo obwolubeerera essanyu lya wano n'ebizibu bya wano nabagamba teri kirwadde kitawona kansa awona sirimu awona kasitofa sirimu taluma mufu ne kansa naye tasala takulosinga kujja wali wano byonna biwona kanti ampanye n'ofubutuka n'odda sayidi eri byonna biwona naye seeka waliwo wogukidde wano wayitirawo buyitizi kuno nawe ekimu kubimeka ojjewo omuliro ate gwotutte wali ate ne kansa ya seko wakasimatuka kansa yakawona ate noyingira omuliro okimanyi nti otuukeno nga ndi nziremu kansa wange nga teto kyadda namuseeka alaikum salam wa rahmatullah wanji obulamu takisi ani agivuga omusaabaze ekyennaku byonna nti ate ffe be bavuga emitima gituli mu bbanga atutwalawo kyokka nga bo bano batuvuga ne balaba n'abasirikale ne bagira bali nga tonyeza ekigambo n'eki seeka ndowooza bano betwandibuuzizza namuseeka baseeka Qur'ani katufunze naam alaikum salam wa rahmatullah tuyinza n'obutagitu baseeka kali akasajja kali kakkiriza katabulwa muzimalayika nga bamakinga kasule tunakkiririza mu Allah ne tumusinza okutuuka ku ddala naye bakutabule muzimalayika tubuzeebuzibwe kati buli kanyomero namuseeka wallahi nga Qur'ani yo eri eya January eya December baseeka nga ne swala zaffe zennyini tobala abalamu kasule nga mmaliza ebigambo byawe seeka Faisal owulira otya nga ofuluma ekizimbe kyammwe ojja kusaala owulira otya kasule nga gwoyimiridde mu swala ebizibu biri luddawo olwo okujjako nga twewunzise nsaba Allah tugase n'akadde katumaziza wano ya Rabbi akatufulira ensonga otutaasa akasajja kali Allah akatufulira ensonga akadde kano okusomesa enzikiriza mu bwomu bwe miteeko 3 tugituuse mu maaso ge ya Rabbi nsaba Allah atukuumira akadde akafaanana bwe kati atujje mu ddalasa okutuyingiza kabbuli ya Rabbi atuweewo omukisa ogumunnyonnyola nti Allah waffe byetubadde tetunnamanya byetubadde tetunnasoma byetubadde tetunnatereeza byetubadde tetunnategeera nsaba Allah akadde atujje mu ddalasa atuwangalize ebbanga lyonna mu bifo ebisomesa okukkiririza mu bwomu bwe ya Rabbi tumwanjagala omutonzi waffe atuwangalize mu mbeera esobola okumusinza nga tutebenkedde atutakkuluze ku bitonde byonna ebinaataataganya okumusinza kwaffe omuli kitonde bwavu omuli kitonde ndwadde omuli kitonde bunnanfuusi omuli kitonde ensaalwa omuli kitonde bukafiiri saba Allah tutaase ekitonde kyonna ekinaataataganya enzikiriza yaffe mu bwomu bwe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي النذير ضفع الله. ما اسمك؟ اسمي حميدة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ جنسيتي رواندية. اللهم بارك. في أي مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة التميز. في مدرسة التميز. في أي فصل تدرسين؟ أدرس في فصل الرابع الابتدائي. تدرس في الفصل الرابع الابتدائي. ممتاز. تفضلي يا أحمد.